nga bwe mumanyi amasomero gaguddewo weekend eno era abaana abasinga bali bayingira amasomero nga bwe mumanyi era ndooza gundi ku ennaku eziwedde traffic yabawa traffic advisory ku byentambula naye okusinga ffe tuli kuwa leero njagala kuwa advisory ku safety y'abaana mu masomero n'ebintu ebirala bye twetaaga abazadde okuba nga batuukiriza n'ebitongole ebirala nga banks era bwe ntandika ne banka banks nga bwe mumanyi nti okugenda ku ssomero abazadde baba balina obuvunaanyizibwa obw'okusasula fees ate fees zino okusinga tuzisasula mu banka naye kyetubadde tusinga ng'okusaba izi banka okututeerawo amaanyi ku bank premises abafeere batera okukozesa akaganya kano okufulisitinga abantu ba bulijjo because wabeerawo omujjuzo ku mabank aga receivinga sente era kyetugamba ati bano abafeere batera okuba munda ne wabweru so batera okugira mu kifaananyi nga baagala okuyamba either bajja kugamba nti engeri gye waliwo omujjuzo bo basobola okuyamba okubuuka line bwe basa ekyo waliwo abantu abatalina bumanyirivu mu processes za bank so nga baagala obuyambi ate usually tugamba nti ne bw'oba oyagala obuyambi tuukirira ababanka bennyini wabeerawo desks eziwa abantu obuyambi obwo si bano abafere ababeera munda then ekintu ekirala usually kyetutera okusaba banka mugezeeko nnyo okusomesa abantu n'okwencouraginga abaclients bamwe okukozesa electronic systems nga bwe tukola ne mobile money ennaku zino omuntu bw'oba osobola okujja ssente ku simu teri kizibu kikugaana kusasula school fees ku simu kubanga almost procedures ne prompts ze zimu so ekyo kireducinga oba kikendeeza chances z'abafere n'abantu ba bulijjo okujja into contact ekintu ekirala usually mu budde nga buno kyetutera okugezaako okucommunicatinga eri abazadde n'abakuza parents and guardians abaana waliwo abaana bemusanga nga ba myaka mito nnyo naye ne mubaleka ne beetwala ku ssomero andi gino emisango gyonna okusinga gigwereddenga ku poliisi mujja omwana amaze okubula n'ojja ng'okaaba you want urgent attention ku poliisi ng'ate obadde osobola okuziyiza ekintu nga kino abaana mukimanyi waliwo abantu abagufuula bizinesi okuwamba abaana okubakolamu ssente so toyinza kutegeera ddi lwakutuukako omuntu ng'oyo so tusaba mutwale abaana ku masomero mubatuuseeyo mubahanding over ku masomero then era abazadde ekirala kye twagala okubajjukiza ennaku zino waliwo abaana abamanyi okusonsoka enjaga ne bakweka enjaga mu makeesi abaana mubachekingire ddala enjaga weeri enjaga is not a joke and bw'ogenda naffe tutera nnyo nga poliisi okukwata abaana abato betusanga nga balemye amaka tebakyabasobola olw'enjaga then ekintu ekirala is oluusi batambula ne electronics ze baali badde tebabeera nazo ku masomero nosanga omwana wa P2 oba P3
naye nga asimagolinze essimu mu ssomero. Then bwana abakuzeekuzeemu nga abamuzi senior waliwo abamu olusi abasimagolinga gundi ebyokulwanisa, nosanga omwana ng'ayina ekyambe oba akambe ate nga ku ssomero tebamukkiriza kukola ki kubeera nako. So tubadde tusaba nti muteekemuuko ku maanyi okulaba nti bano abaana tubakuuma. Ate n'ekirala omulimu gwaffe nga poliisi ogwa fire brigading mba mugukendezaako. Then also tulabula bannannyini masomero, era bano bo ebintu bino twagala babitwale very serious, kubanga tutera ogenda ne tujja wano ne tutuula ne twogera ku bintu bino, naye ate ne kikutangaaza nti ne tukomawo era ng'ebintu bino byennyini bye twayogeddeko byabaddewo. Era kyekimu nti tusookere ku kino eky'abaana nti bwe baba bayingira mu bacekinge bulungi. Ffe poliisi bwe tuvaayo ne tugamba nti tumanyi there is a high incidence y'enjaga mu baana, tuba tulina kwe tuviira. Abaana bano abamu ba ending up mu mikono gyaffe nga tubakutte, nga olusi babalemye n'ewaka, olusi nga bafuuse n'ekizibu mu masomero. Then ekintu ekirala tutera okufuna emisango, omwana n'amala abula, enkya ogenda okusanga nga essomero n'omuzadde bali mu kukaayana, omwana namuleeta nti ati wamuleeta wamukomya ku gate, wamukwasaani sijjukira. That type of conversation schools mwetaaga ne muteekawo procedures endambulukufu obulungi nti omwana aleetebwa ku ssomero bamuleeta bwe bati era bamuwaayo bwe bati, so that enkya bwe tujja okunoonyereza tusange nga procedures ezo weeziri mpandiike. Tuyina ne evidence endala w'osanga nga omuzadde ajja n'akima omwana n'awandiika erinnya limu lyokka, John, nga bw'ojja okola inspection mu bitabo eby'abaana bwe baba sayiningira, John oyo temuyinza kutegeera yaani in case nga yasazeewo okukola ekintu ekitali mu mateeka. Ate jjukira nti amasomero agamu oluusi ojja kusanga nga tegayina CCTV, nti tukozese CCTV probably okukola ki okukebera ekifaananyi ky'omuntu. So ebyo byonna twagala tulabula abantu nti bannannyini masomero nti mubiteekemu amaanyi, mujja kutuyamba nnyo okumakinga sure nti bano abaana tuba protectinga bulungi. Waliwo ekintu ekirala ekya safety, simanyi mu Luganda bwe nsobola kiyita, obukuumi. Abaana buli muntu akimanyi nti babeera n'omuzannyo mungi, buli we bafuluma klaasi ojja kubasanga badduka mu compounds z'amasomero eno neeri, kubanga they are children. Naye nosanga nga essomero liyina ebinya nga bye tuyita manholes nga si bisandikire. Enkya ogenda okuwulira nti omwana yamenyese egumba, sente, yes omwana ne bonamuwa treatment naye damage eyo. So usually tusanze obuzibu nga abazadde n'amasomero bali mu kukaayana. Naye ate n'ekirala kyenjagala okulabula ba headmasters, ogwo guba musango ku poliisi, obulajjagavu, is it obulagajavu, you have understood me. Bw'oleka ekinnya nga kiri open mu compound yo, ate nga tukusuubira nti walibadde oyina okusuubira nti abaana basobola okukola ki, okugwa mu kinnya ekyo. Enkya bwe tukuyita ku poliisi tetwagala otuwoleze, tumanyi excuses batera otuwa nga tumaze okubateekako empingo. Essomero
terisigaddemu muntu yenna, essomero nina pressure. Those kind of excuses usually ntera okugamba abantu tezo excuses osobola ozeewala kati. Oyinza okukozesa kano akadde nga nkyayogera n'okola ki? Usually tetwagala ku entertaining, we shall lock you. Try as much as possible kulaba nti you avoiding such accidents. Emiriro kati tuli wano tetwagala ate enkyamu tutandika okuwulira nti essomero lyali just lirinze fire brigade. Essomero lyali badde lina fire extinguisher. Surely toyinza kubeera n'abantu bawera 1,000 mu kifo kimu nga toyina birwanisa muliro ebisookerwako. So those warnings tuziwa, naye ekizibu is that tutuka mu maaso eyo bwe tukola investigations mu miriro gino ne tusanga nti actually omuntu yabadde tayina bisaanyizo bino.